Eddy Kenzo Yansaaba ate nansabira ddala naneegayirira naye kwe kusalako okumuwa nga buzibu kirwa kisimuwa nsonga kirwa kinali simuwa papa nali ngenze kuba nti nga ngenda kumwanjulira musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Africa nasala okuba nti yansaba era bwe yansaba nange okusalako okuba nti muwa kubanga ebiseera byali bingi obaoliawo nga tetulabagana tetukwatagana olw'embeera yaliwo naye ate bwe yansaba nange kwe kugamba nti waye omusajja kamuwa asooka anyomirwemu nange bwakomawo ampeeko anyomirwe mpola mpola system tusobola okuba ntugitambula tugitwala mu maaso nga balina okuba nti ebeera mpola mpola blood wange asobole okuba nti yeeyagala ate buzibu kimu ekyo tewali yadde kuwako mono yes tewali mbeera yonna yes bamuyita Pierre Pounds avudde nagamba nti nze Kenzo yanegayirira okuyansaba nanegayirira emirundi mingi nikwa nange kukusala okuba nti muwa kyalina okuba nti akola era nga byakola yabikola bulungi oluyimba twende tupaati kwe kuba nti tufuluma remix era nga nagijamingako nga ali baddest yadde nga abasinga obungi bagenda maaso n'okuba nti boogera bino nabiri naye nga kyasobola okuba nti kiggwa nga bwe kirina okubeera nga kiggwa ye buzibu ki Kenzo okuwaako omusajja mukulu mukyala mukulu amanyikirwa nga Pierre Pounds era nga buzibu ki Pierre Pounds okuwaako Kenzo tewali yadde just byakwewaako omuntu n'omuwa kintu n'omuwa vibe najamingako buli kimu nekibira taratibu ate buzibu ki just kwewaako emboozi tugenda kugikulambulira mu bulamba bwayo era osobola okuba nti ogifuna mu bulambalamba bwayo osobola okuba nti ogifuna nga bwalina okuba nti etambula tukwaniriza ku mukutu gwaffe ye muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wa Mpitantambi Jimso number 1 Kiboya Maxud Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate naba kuba nti osubscribinga agenda mu maaso n'okuba nti osubscribe osobola okufuna embeera n'ensonga nga bwelina okuba nti etambula nsobola okutuusaako biki byolina okuba nti ofuna yes mpola mpola mwasuze mutya mwasibye mutya ye mulidde kaki bakyali bange batano bange mbaagala nnyo olunaku lwaleero munzikirize ngenda kuba nti njogera ku Pierre Pounds Eddy Kenzo ne music industry nga bwelina okuba nti etambula so n'olwekyo ngenda kusaba osigalire wano osobola okuba nti kutuusaako ebintu ebinjawulo Pierre Pounds agamba nti Kenzo yamusaba ki omanyi ebintu by'okusaba bino mu Uganda byakyuka byanjawulo omuntu akusaba kino linamusaba kiri kirinakusaba kinaye ngaera ensaba eyawukana mpaako ki Pierre Pounds yavudde natutegeeza nti Kenzo yansaba nange nemuwa ate nanyimirwa nakola ebintu nga balina okuba nti abikola now all along abantu babadde beebuuza lwaki Kenzo yasobola okuba nti ajaminga ku luyimba lwa twende tupaate ne batandika okuteekawo propaganda ne wolokoso nga bagamba nti obaoliawo Kenzo yagenda maaso n'okuba nti asabiriza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pierre Pounds mu nsonga z'omukitanda era nga bwe byali era nga Pierre Pounds kinene kyagenda maaso n'okuba nti obaoliawo kimukwatako nnyo natandika okuba nti obaoliawo yeewalikirira abantu bannayuganda abagenda maaso n'okuba nti obaoliawo bamubaaka okumusiga n'okumulinyirira okumutambulirako n'okumumalako eddembe nga bagenda maaso n'okuba nti bamusiga akasa tekyakomaoko wabulake Pierre Pounds yasobola okuba nti akyuka n'amanya direction gy'ekyalina okukola era nga yasobola okuba nti agaba byalina okuba nti agaba okusobola okuba nti atuuka kyalina okuba nti atuuka n'okufuna kyalina okuba nti afuna yes okuba nti afuna in the right time in the right position nga tebirimu byakwesika muguwa Pierre Pounds bulijjo abantu babadde beebuuza Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu ttooka oba nedda kitegeeza okuba nti obaoliawo yakwatamu mbu ebintu byesimanyi bulungi naye ng'ate system yagenda maaso n'okuba nti ebanyumira nnyo era nga eyateekawo embeera yali Rema Namakula eyasobola okuba nti asaabutulira kino ekintu sofa ebintu obaoliawo byali badde bigenda bulungi naye ate Rema yateekawo embeera nga tesobola kuba nti esikiriza Pierre Pounds kubeera ku big talent n'okola ebintu ebyenjawulo so kwe kusalawo okuba nti obaoliawo omukyala akita natandika okuba nti avuya okuba nti ahasolinga okusobola okuba nti akutuuka ku top of the game yagenda mu maaso n'okuba nti akola EP n'akola kayimba bakayita twende tupaati akasobola okuba nti kamuteeka mu bantu era nga mpola mpola kagenda mu maaso n'okuba nti
kamuteka we yali tasuubira nga nawe bw'obimanyi nti olwaleero ogenda kusuubira nti ngenda kukola kino eno ekera mukama n'aleeta kirala so n'olwekyo Kenzo Eddy Musuuza yasobola okuba nti obuliawo ebintu byonna yes abirinnyako abituukako aba agenda maaso n'okuba nti asaba olw'ensonga olw'okuba nti Pierre Pounds yali asobodde okuba nti atuukako kyalina nawo Pierre Pounds atugamba nti yagenda okwanjulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuuza kyaliwo enfanfe yasobola okukwata akayimba akamanyikiddwa nga Topate n'akakuba hit ku TikTok ne katambula bulungi nnyo ku Instagram ne kagenda maaso n'okuba nti kasaaba n'eggwanga ku Facebook abantu ne batandika okuba nti bakanyumirwa omusajja ono simulala bamuyita MC Africa all the way from Mbali City Mbali Town omusajja mugisu kamaho akasira wakinyala yasobola okuba nti atuula ku track nefuuka tabo negoinga viral mu Uganda mpola mpola wanono kyamusikiriza okuba nti ayita MC Africa okusobola okuba nti amubeera ku kido basobola okuba nti bakola projects endala era nga MC Africa ennaku zino e Kampala agiyagaliramu mpola mpola system bwetyo bwegenda maaso n'okuba nti etambula era nga Africa sawa zino y'omu ku basajja abakyasinza okuba nti bakoba Twitter ye Uganda Facebook gozo na Instagram bagenda maaso n'okuba nti bamufollowinga just because yasobola okuba nti akozesa time ye bulungi n'akola ebintu ebyenjawulo Pierre Pounds agamba nti mukuba nti atwala MC Africa okumwanjulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza tata Maya tata Amao Musuuza yes mpola mpola nga bamaze okuba nti omwanjulira agenda maaso n'okuba nti amusaba era nga bwe yamusaba si nsonga za mu kitanda nga bwe badde osuubira wabula yagenda maaso n'okuba nti amusaba okujaminga oba okujampinga ku track eno eyali ey'ettabu ng'emaze okuba nti efuuka ey'ettabu mu Uganda bagiyita Topate wekola Topate remix okuli MC Africa Pierre Pounds kwogata musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza era nga luno oluyimba lwagenda maaso n'okuba nti luteninga mu Uganda namba buli moja mpola mpola era nga lwakoledde Pierre Pounds remix yakoledde Pierre Pounds eby'ettabu Pierre Pounds agamba nti Kenzo Yansaaba Nange Nenjimuwa era nga bwe yagimuwa n'agikuba buzibu ki bampita Rich Boy.